الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Abalungi abatulaba tukyagenda mu maaso n'ekitabo kyaffe ekya al-Mulakhas al-Fiqhi era nga tukyali ku mulyango ogwa kitaabu Tahara, okweyonja. Lwaki nsaba mukkirize tulabe baabun fi siwaaki wa khisaali al-fitra. Tugenda kulaba okusenya n'ebintu ebyobubumbwa, ng'ebintu ebyo bya mu bubumbwa omuntu okubeera nti abituukiriza era nga bintu bya buyonjo omuntu okubeera nti abituukiriza. Hadith eva ku Aisha radiyallahu anha atugamba nti omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti as-siwaaku matharatun lil-fam wa mardatun lir-rabb. Okusenya kye kintu ekirongoosa akamwa ate nga Allah subhanahu wa ta'ala akisiima. So omusiraamu alina okubeera nti asenya akamwa ke ne kabanga katukula ebbanga lyonna. Era mu sahihain Bukhari ne Muslim omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba mu hadithi Abu Huraira nti al-fitratu khams, ebintu by'obubumbwa biri bitaano: al-khitan wal-istihdad wa qassu ash-sharib wa natfu al-ibt wa taqlimu al-adhafir. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam nti ebintu bitaano bya mu bubumbwa omuntu okubeera nti abituukiriza. Ekisooka okutayirira, omuntu okubeera nti atayirirwa. Omusajja okubeera nti babeera ne bamutayirira naddala nga akyali muto, omwana omulenzi ne bamutayirira. Ekyokubiri yadde nga n'omukulu basobola okubeera nti bamutayirira. Ekyokubiri okubeera nti twerongoosa oba okwemwa mu bitundu ebyekyama, al-istihdad, n'okubeera nti omuntu akendeeza amasulubu ne gaba nti tagaleka kukula ne gabeera nti mangi, wabula agakubeera nti gakendeezaako kya mu bubumbwa. N'okubeera nti omuntu ajjako enviiri ezibeera wansi w'enkwawa. N'ekisembayo okubeera nti omuntu asala enjala ze. Ebintu ebyo bitaano Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti kya mu bubumbwa omuntu okubeera nti akikola. Era mu sahihain Bukhari ne Muslim Nabbi sallallahu alayhi wasallam mu hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma agamba nti uhfu ash-shawarib wa a'fu al-liha. Nabbi yatukubiriza okubeera nti tuleka amasulubu gano tugakendeeza. Nabbi yabeera nti atukubiriza okubeera nti tukendeeza amasulubu ate tuleke ebirevu. Omusajja ekirevu kye akireka ne kikula nga takikutteeko, ate amasulubu gano n'abeera nti agakendeeza. Ekintu ekyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam yabeera nti akikubiriza. Era nga okusenya kya mu busiraamu, kya mu ddiini okubeera nti omuntu asenya nga mu hadith ezo zitulabye, kubanga kirongoosa amannyo ge n'ekibuno, n'okubeera nti kijjawo okuwonya obubi. Omuntu naba nti akamwa ke kawonya bulungi essaawa zonna. Era nga yali nkola y'abannabbi n'ababaka abaakulembera nga omubaka sallallahu alayhi wasallam tannaba kujja. Yali nkola yaabwe okubeera nti bonna bakola ki? Bakozesa omuswaki ne baba nti basenya. Era fa awwalu man istaak Ibrahim alayhi salatu wassalam, eyasooka okubeera nti akozesa omuswaki yali Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Era omubaka sallallahu alayhi wasallam naye yali nkola ye okubeera nti omuntu okubeera nti asenya mu biseera ebyenjawulo. Omuntu asenya kya sunna okubeera nti osenya mu kiseera kyonna n'ogamba nti ofaayo n'olaba nti osenya, kubanga ekintu ekyo kirongoosa as-siwaaku matharatun lil-fam, kirongoosa akamwa. N'ekirala mardatun lir-rabb, Allah subhanahu wa ta'ala
ekintu ekyo akyagala. So omuntu kirungi okubeera nti asenya kya sunna, yusannu siwaaku fi jamii al-awqat, ebbanga lyonna kya sunna okubeera nti omuntu asenya ebbanga lyonna. Kube nga wasiibye osobola okusenya mu kiseera kyonna, oba ku makya oba baada dhuhur, oba ekiseera kyonna n'oba wasiibye, kyekisinga okuba ekituufu. Osobola okubeera nti osenya ebbanga lyonna. Wadde nga okusenya kuno waliwo ebiseera ebimu nga kugamba nga yataakkad, kwegamba nga omuntu ateekeddwa okubeera nti akikola nnyo mu biseera bino ewammanga, nga byo omuntu gamba nabbi yabeera nti tabirekaayo okujjako ng'asenyeza mu bino ebiseera. Ekiseera ekisooka omuntu ng'afuna wuzu, nabbi yagamba nti lawla an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaaki inda kulli wudu. Nabbi yagamba nti senga saatya kubeera nti nkaluubiriza abantu ba umma yange, abantu b'ekibiina kyange, nandibalagidde okubeera nti basenya ku buli wuzu. So omuntu olina okubeera nti osenya ng'ofuna wuzu. Yadde si kyatteeka, naye kwegamba nabbi yakikolanga nnyo mu kubeera nti asenya mu kufuna wuzu. Naddala wano ng'oli mu kunyumunguza mu kamwa, omala n'obeera nti okola ki? Osenya. Era okusenya omuntu alina okubeera nti akufaako nnyo mu mbeera ng'azuukuse, amaze okwebaka ng'agulukuse mu tulo ku makya, omuntu ava okwebaka obudde oba ekiro ng'azuukuse, wadde misana ng'omuntu ova mu tulo. Kirungi okubeera nti mu kaseera ako omuntu akozesa omuswaki n'abeera nti asenya, kubanga tukimanyi bulungi omuntu weyeebaka akamwa ke kakyuka. So ozuuka kirungi okubeera nti osenya, n'obeera nti ojjawo okuwunya obubi okwo, n'obeera nti otukula bulungi. Era okusenya kubeera nti omuntu alina okubeera nti akufaako nnyo mu kiseera nga akizudde nti kakyuse empunya yaako. Kiseera kyonna kyonna mu lunaku, mu kiseera kyonna, kasita kookizuula nti akamwa kano omuntu osobola okwewulira nti essaawa zino siwunya bulungi, kirungi okubeera nti osenya. Ekiseera ekirala mu kubeera nti ogenda kusoma Qur'an, bw'obeera ogenda kusoma Qur'an, kubanga bigambo bya Allah, bigambo bya kitiibwa, kirungi okubeera nti osenya mu kiseera ekyo ng'ogenda kubeera nti osoma Qur'an ey'ekitiibwa. N'olwekyo ebintu ebyo bitulabye, omuntu kirungi okubeera nti afaayo okulaba nti abituukiriza, bya bububumbwa okubeera nti omuntu yeemwa ebitundu bye ebyekyama, omuntu okubeera nti bamutayirira. Omusajja omulenzi kirungi okutayirira omwana omulenzi ng'akyali muto, kubanga akulenga kwegamba nga muyonjo, akulenga muyonjo. Yadde nga n'omuntu omukulu basobola okubeera nti bamutayirira. Kati ng'omuntu ng'abadde takimanyi kati n'akiyiga, kirungi okubeera nti bamutayirira. Obanga yakasiramu, ayinza obba asiramuse mukulu ne bamutayirira. Byonna tebirina buzibu, yadde nga ekyokumutayirira ng'akyali muto kyekisinga okuba nti kirungi. Era kiyamba omuntu okubeera nti muyonjo. Omuntu omutayirira abeera muyonjo obeera ng'omugeraageranyiza n'omuntu atali mutayirire. Ekirala okubeera nti abasajja bakendeeza amasulubu, ekyo nakyo kya mu bubumbwa, n'otagaleka kubeera nti gabeera mangi, wabula ogakendeezaako. Si gasalirako ddala gonna ne gaggweerako ddala, wabula ogakendeezaako ne gabanga matono. So n'ekirala okubeera nti omuntu asalako enjala ze, ekyo nakyo kya mu bubumbwa, omuntu n'abeera nti asala enjala. N'ekisembayo omuntu okubeera nti yeerongoosa enkwawa ze, n'abeera nti aggyamu enviiri ezo ezibeera wansi w'enkwawa. Hadha wallahu a'la wa a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.